Emboozi ya munywanyi waffe ekyagenda maaso oli gwenda kutegeezaako eyali aweebwa ekitiibwa ku nnyimba zesobola okuba ate ng'ayimba emyaka 2 egiyise ng'emyezi ng'esatu tegiriiko. Ronald Mayinja gwe nkutegeeza eyabba essimu abamu ne muwakana. Kati abawakana nti teyabba ssimu sooka owulire obujulizi mwana muwala bw'asobodde okuba ate ng'ajjayo. Wuliriza bulungi abaagamba nti teyabba ssimu ye Mayinja gwe baali bawa ekitiibwa mu myaka 2 egiyise emyezi 3 tegiriiko. Wulira. Wasuze otya? Nasuze bulungi mpoze gwe. Ekirungi okuba nti wasuze bulungi. Kati ekisooka obanze kube. Hala? Bw'oba oyagala kuba. Hala? Sorry, kakati ddaali. Yali ebyabadde osole. Kakati kyekugamba. Hello? Yes, please. Ndowooza twalirowoozezza ku ssimu yaffe. Kubanga waliwo ekyakugambiddde nange obusungu bwankutte essimu yaffe n'egitmatolinga naye kakati tulowooze ku kugizaawo. Tusinga ate zino ssente nzibeeroya zino z'epoliisi biki n'okulayika n'okubeera nga tusasamaza amawulire. But why would you dismantle my phone? No, kakati kyenkusaba obutaddeeyo kubanga nawe wennyini wali okozeeko ekintu ng'onyiise. Sisobola kola kintu ng'ekyo nga nkikola muntu gwe mmanyi ate nga munnamawulire. Antuwuliriza Uganda, kakati awo nabadde nsaba tusooke tuveewo. Tunoonye solution y'abantu. Era yonna gye tuli tunoonya solution. Si gye tunoonya? Aya baasi. Ye mukulu oyo gwe bayita Ronald Mayinja yakuyimbira ennyimba z'osinga okuba ate ng'oyagala. Wabula bya nnaku nnyo wiikendi we gyasobola okuba ate nga tugiyingira mwana wala gwe bayita Yudaya. Yudaya ng'akolera mu kitongole kya Moli kye bayita Observer. Yali agenza okuba ate nga alikodinga omunywanyi waffe Ronald Mayinja mujjeko interview amubuulire ebyobufuzi bitambudde bitya okuva mu Nuupu paka mu NRM olugendo lutambudde lutya. Mwana muwala yali ayagala okuba ate nga mubuuza wabula mu kunyumyamu mu mboozi esobola okuba ate ng'etambula. Ronald Mayinja kwe kuba ate nga nga bw'omanyi nti ekibeera ku mutima ky'oyogera. Ronald Mayinja n'asobola okuba ate ng'asammula ebigambo n'ategeeza nti nga bwe mmanyi nti okulonda okuddako Kyagulanyi ayinza okuwangula ne saagala. Ronald Mayinja mu katambi ako basobola okuba tebalikodinga ye bw'ategeeza Munnamawulire. Kati Mayinja yali tayagala bisobola okuba ate nga bijja mu mainstream oba mawulire ag'enjawulo. Wabula Ronald Mayinja kyasobola okuba ate ng'akola kwe kusibira mwana muwala ono mu nnyumba ye sayidi ze munyonyi eyo. Wadde Ronald Mayinja byasobola okuba ate ng'ayogera byonna byakyana kito era ogenda kuwulira ng'akyali ku ssimu. Ronald Mayinja era n'amufiriminga ogamba saaga. Bosi wange yakuwadde solution gyosi kyo n'agamba kwata essimu yange ogimpe if you don't want the interview to deletinge interview yonna. Anti kakati kyenjagala okugamba nti essimu ye eri teriiwo tufune essimu endala then period. But you wasted my time. No, time nkiteke. You wasted my time ate n'ogamba ne bakama bange. You listen. Wagambye bakama bange ekyasinze okunyiiza nti omenye essimu yange olw'okuba na trespassing ewuwo ate n'ekirala ate n'enkuba n'ebifaananyi abaana abo nga bali bwereere. Did I do that? Yes, I expected that. No, did I do that? I expected so. No, expected what? Nabakubyeko ebifaananyi? Yes, I saw that. No, no. Did I take your children's photos? Chobombulina. It's like I saw you taking the photos. No, you saw me taking the photos where? Nge simi yange yabadde upside down nge kulina maaso. Where did I take the photos? Nga n'abaana bo babadde mu nnyumba mwana ki gwe nakubye ekifaananyi? No, the two who came. The two who came? Newe bajjidde essimu yange yabadde recordinga. No, lwaki obeera ompaayiriza? That's what I expected. You expected why? Why would you expecting essimu eri wansi recording anakubisiza simu ki? Aya basi nga yetonda bisobola okuba ate nga biva ku poliisi. Ye Ronald Mayinja no bamulagala ku poliisi sayidi ze Salama. Ronald Mayinja ategeeza mbu essimu
yagisudde mu nnyanja anti yazimba ku nnyanja. Abula Ronald Mayinja wulira. Kufuna simu eryo olw'ensonga ekiremya. Essimu nze nagisuddemu wano ku nnyanja mu nnyanja. Nze wane waffe wensula obusukkawo tubeera ku nnyanja era mu busukka sayolese nenkikwata nenkikakikuba nti mu nnyanja I can't go deep there. Nanze kasita kyolese kati mukugire nenga naye omuwala kakyame nkikanyugayo kati awo ne mukubira. Aya basi omuwulidde Mayinja essimu yagisudde mu nnyanja ate abuzaabuza naye nga kyenkutegeeza ye essimu yagibye ye Ronald Mayinja ye keesi eriyo akadde kano kati akyapalanya mpolampola asobole okubatengaga n'omuwala omusanga agugyeko ku poliisi. Ye akyekwasa mbu omwana ebifaananyi mwabaddemu abaana ezo mboozi nkadde era n'amufiriminga mugamba saagala kukola ki abaana bano kukola ki kubasaamu kiine tujja kimala kati wayise akabanga katemi newajjawo omuwala omulala muwala wange era omulala yabadde awaka ye n'atuleetera ebyokunywa kati era mukuleeta ebyokunywa era n'akola ekyo kyekimu n'amufiriminga era we yabitadde awo kameza kutwalatoge. ye Ronald Mayinja n'oyo akyalimu ebyo mpolampola nga tukyagenda mu maaso. Omukyala gwe bayita Donizera waliwo akatambi akafulumya olunaku lwaleero bannaffe aba speaker apartments ey'omukulu gwe bayita Sudiru nakutegeeza tewali mugagga musiru asobodde okubatenga afulumya akatambi. Abajjukira Donizera asobola okubatenga awala bannaffe aba speaker apartments okubaloopa nti bamubba senti z'emitwalo 9 ejja $. Akadde kana aba speaker apartments bafulumizza akatambi nga bagamba nti omubbi yali mukwano gwa Donizera ekitegeezebwa nti Donizera naye yali mubbi. Nakutegeezako wiiki ewedde nti bannaffe aba speaker basobola okuba tebawandiikira embassy ya America ne European Union basobola okubatenga omukyalo ono bamuvunaana. Kati bannaffe bafulumizza akatambi akalaga nti Donizera yebba. Abajjukira firimu gye bayita Money Heist omwana muwala Donizera ke yasobodde okubatenga akola yebbye ate ayagala bannaffe Sudiru asobole okubatenga amusasula nga bwamanyi nti mugagga bye bikyatambula mpolampola wonna bw'osizira okubatenga owuliriza.